kati mulimu bingi byentuuseeko nti bwe nzezanya emizannyo mulimu abazze bandaba mu extreme bwe batuuka nga balina ebifo byabwe baagala okugira kati okugeza nga Shamim Mayanja Zubeda Byantalo nali ndika director wange nankwera ngamba Hanifa olina obudde onoosobola okuzannya konze bwali bomboze ddi eddwaliro olinawo obudde kikonza agwe mpapu ki Shamim Mayanja omumanyi nti ye alina ekifo kyalina shooting ayagala kukola shooting naye agenda kukubira ngenda mumuwa ennamba yo konze kale Shamim Mayanja munene nakiwuliranga era buli ssaawa essimu nalinga nanjagala ndabe oba akoze eki kalwanga agaanye nanjiwa bambi yamala nankubira mami bampadde ennamba yo obudde bwe buti nja kukunona konze naye ndi mu kugema wano ku Jordan olwokutaano mbeera mu kugema ojja kunnona nate nina meeting ssaawa bwe ziti ku ddwaliro kweyo sirina buzibu nga nnona abantwala nga tugenda mu shooting yabwe mu Bakitoosa yali ashootinga Bakitoosa ti be nali nabo bonna nalaba nga bonna basita banene wano kutonaze omukutu ogwina oguleeta ebinyuma ate twabagamba nti tujja kuba tukola buli kimu mpaka kuyisibwa bubi munnanga oli bw'atera okugamba mpaka kuyisibwa bubi tujja kuba tubagamba nti tujja kuba tubaleetera abantu bonna be mwetaaga ndowooza mubaddeeyo nga mubuuza ate leero bannaye bannakatemba baabaaki nabo tujja kubanga mwebali mu nnyumba olwaleero tujja kubanga ekintu kitambuza mpola amannya nga bulijjo n'eddoboozi Troners mujja kubanga katusabe omugenyi waffe olwaleero naye ababuuzeeko abeeyanjulire awo nno tutandike lukoye maama tusanyusa okukulaba nange nsanyusa obbasanga olwaleero amannya gaffe erinnya lyange b'amannya gaba g'abeene wangi maama mu Buganda wano okuyiga tekuggwayo kabaka yalina amannya erinnya lyo erinnya lyange innyabo nze Nalugya Hanifah salaamu aleikum waalaikum salaamu wa rahmatullahi wa barakatuh amiina Hanifah Nalugya nga babagambye yoyo abamumanyi mumumanyi abali kutonazi abamumanyi mumumanyi abaagala okweyongera okumutegeera temuvaako Nalugya Hanifah abamutuulira nti oli munnakatemba naye okola biki okola ki Nalugya omutuufu yaani mulabe wa Tonazi Media yandyetaaze okutegeera Nalugya yenna mukyala maama ennyabo ayina abaana muzadde kirungi nnyo Nalugya omutuufu ndi mukyala mutuuze wa mukazi omuganzirwazza 1 nkolera ku ddwaliro ly'e Nabweru erya gavumenti erese Center 3 maze emyaka mu keeya y'abakoseddwa akawuka ka mukenenya wamu nina ebbaluwa ey'okubudaabuda si budaabuda bakoseddwa kawuka bokka n'abakoseddwa mu mbeera yonna kati nga zino tulya GBV mwana ntabuseeko mwana nsumbuwa omukyala amazeeko emirembe omusajja tampa ssente tugita psychosocial support otuuse tujja psychosocial support awo tujja kati Nalugya bw'amala okubeera awo Nalugya mukyala mukulembeze ndi munnabyabufuzi wangi maama 2016 navuganya aba banziba
oba nze saawangula awannemu okuzuula naye bampangula n'okkiriza era ne malako ekisanja kyange neyita kansala eyagwa naye nga nze mbakolera kuba eyampangula tebaddayo mukola ki mulaba munaye taito yange neekwatayo kansala eyagwa akola nabala kati mpulira bagyeyita mbadde kansala eyagwa akoze ng'era bamanyi okunoonya nze naye ng'eyawangula teyakola ki naye abakyala balowooza nti banziba akalulu kati mu bulumi bwe bajjanga nenjagala ndage bali abanjeekera tinali nsobola okukolera abantu bano kuba bateekawo manyi mu byobufuzi mulimu obulimba bungi babagamba etajja bakolera teyasoma kale agenda kuteesa kitajja kusaka kati be nali nsakidde nga bo bamanyi nawe nali mbakoze eki kati omanyi ebintu byo byagalamukko effujjo gundi oba kiyita kibuli bebekulu laga omuntu nti nsobola okubekulu simanyi naye ebintu byagalamu ekibuli nembala enzija nempangula ekifo ky'abakyala nze ntwala abakyala Nansana Division Women Council naye okubeera w'abakyala Women Council nasangibwa ndi VHT coordinator owa Nansana Division nze ntwala abasawo b'oku byalo bonna ebyalo 23 emiruka 6 kati kyanyangwira okola mobilization yange okuwangulula akalulu k'abakyala koli agamba omuluka ogumu gwamulema eggombola gy'anaasobola ali mune nagiyita mwana opposite awo naye omanyi ow'effujjo Mukama yatuwa ekirabo ozina olumya nalema omuluka gumu kati nina emiruka 6 bwe ntyo kati nemba mukulembeze mweyo embeera mu bakyala mu banna abakyala betuwulira gwe bakiikirira wali ku division ate baabakyala n'abakyala era tulina omu yatutereeza oluganda ate n'abakyala ku kyalo ekyo abeera omu bwe tuba tunaaddiza Buganda ku ntikko tulungamye abaana n'abakyala Najjenda n'Abagereka abakategedde ono w'abakyala ow'abakyala okusooka okuyiga tekuggwaayo si w'abakyala ow'abakyala ono w'abakyala si n'abakyala maama tukutumiddeko wonna wooli wano ku Tronas Media atukwagala nnyo weebale nnyo weebalire ddala okutukuumira beene si bwe kiri ekyo n'oluganda olutuufu okukumani maama Najjenda gwebaza okumulabirira n'amutukuumira kituufu nnyo kati mu kiti ekyo mba mmaze okutambulira mu buweereza bw'abakyala bandina nalina luddawa ng'essimu enkubira manyi nensanko Missed Call nsobola okuddiza gwe mukyala Nalugya Hanifah nti ye tukubye okuva wano Emmengo konze Emmengo wa ebulange halo konza wangi genda okuddako ng'omukumulala agikwata maama gyebale konze Mariam ndagire konze omuyimbi tiye bampadde erinnya lyo Ssaabasajja Kabaka asiimye okumuweererezaako mu ggombola mituba 2 nabweru mwendi ow'eggombolola ng'okola nange nga minisita mu gavumenti yange ng'atwala ebyobulamu nze Mariam nga Mariam munene Buganda nga Buganda nene nnyo ekifo ng'ekifo nzaani mu kusirika nnyo aŋŋamba okigaanyi konze Kabaka tebamukuba bwami ngenda gezaako kati awo nawo wendi oyo ye Nalugya ebyo si bimeka si bina simanyi bibala wedda mbibala bina simanyi tugende ku kiddako awo wenkyatambulira bw'oba oyagala nnyongeko n'ebirala ate ebirala biri mu bitongole mwenkolera ebyo ebirala bijja binneegattako ebinoonya olw'obuweereza bwange tugende ng'oggyeko ebyo ate kino kyetuwulira omuzannyi ndi muzannyi wa katemba ekyo mbadde nkyerabidde omukono ng'ojjuzza ndi actress nzannya ku stage plays ne movies bye bayita ebinna Uganda
ndowooza omulabi waffe Tronaz Media ndowooza Nalugya Hanifah omutuufu omutegedde. Kati naawe tutandikira tujja kutandikira ku Katemba tugendeko mu community tugendeko ku waliko ku ebera ki tujja kuba tutambula mpola mpola tujja kuba HIV wonna tubenga tutambula mpola mpola naye nga webale nnyo okuweereza tugeza kuba ekyo kitone lwakuba batugamba mbu ebitone biri eri wokka naye n'ekyo kitone nalone yakiŋŋamba okubanga Bene n'asiima no heading Women Council oli mu Katemba twala ne bakodini ba VHTs otwala ne VHTs obikola otya Mukama akuwa ekisa mu kyo nga boga nti kiba kitone ate Mukama takuwa buvunaanyizibwa nga talina nkola gy'agenda kukola ki kuwaamu nti ebyo nabo oba bitunuulidde empeereza zaabyo ziri wansi ku ground mu community ate byonna bw'obitunuulira birina omuntu gwe bitagetinga mukyala na mwana kaddemu ako ebifo ebyo byonna bye ndimu bikka wansi ku ground mu community ate empeereza zonna ezibirimu bw'oba olaba targeted group yaabyo mukyala naki omusajja mwamulekawo anti kaakati mwe kye mulabamu obuzibu empeereza zino singa omukyala n'omwana bazifuna mu butuufu bwazo ate mwesenga mulina n'emirembe mingi tulwolemu okukwata ku mukyala n'omwana bwe tojja kuba na mirembe ng'omwami mwe kye mwalemwa okutegeera nze nkitegedde nti kati gwe ssebo abatono bakitegeera mwami Tonazi singa mukyala weeka wamulese wamuwadde omutwalo omwana mulwadde kwabala emmere nze nganze omukulembeze w'ebyobulamu mu Bwakabaka byekiti coordinator alina eddagala ku kyalo ate atwala abakyala nesikola mulimu gwange gumubuulirira kumanya nti ogwo omutwalo asobola ogukekkereza ne gutwala omwana mu ddwaliro aye ne guteekawo emmere awaka ojja kuba gwe bodde osanga bivumo ng'empi zikola ki ziyita mwani ojja mukuba kuba akuvuma nejjo omutwalo takola ki ate ogufunira mu bulumi naye ye tamanyi nfuna gy'okola ki gy'ogufunamu ate alabanga amuwa enki entono okitegeera kati bwe nkwata ku bantu bali ababiri naawe oba otereera lwoka temulaba naye tutereereza mmwe tweyanzeege amadamu Nalugya weebale nnyo weebalidde kubanga obuweereza kyekintu ekisinga okuba ekyangu ate kyekintu ekisinga okuba ekizibu lusozi ate Kaserengeto bw'obanga omaze okurutegeera naye nze bwe nkutunuulira omukono wategeera kye bayita obuweereza weebale nnyo weebalire ddala ate munnange bwe tudde oludda luli ate mulira ku mukeeka kya women ekyo Women Council anti buli ssaawa esente tezinnajja gogamba otya zijje wangi zigira zirindako tulabe awo nno ndowooza eyo yenkola zigira zirindamu bajeti eno nebye tukola byali tebinnatereera bulungi manyi covid yatutaataganyaamu tetwakola ate okulobinga ne kusazwamu katulobinga bulobinzi kati zigira zirindako awo nno ndowooza okirabye gwali eyo ogamba otya tubuweereze message awo mu comment section yaffe atutegeere kiki bagira balindamu sente zigira zirindamu ate zo zirindiramu nno ddala bwe zirinda guba mwaka mulamba n'okusoba si myezi nti ono banagamba leero ziganye mwezi ogujja zize tekiriiwo mwaka mulamba awo nno ndowooza Hanifah omutuufu yoyo tujja kuba tugenda mpola mpola wano Kasavu Kanyama wonna tekatugendayo otandika ddi okuzanya stage plays oba otandika ddi Katemba
Nagitandika 1990 kuba nali eyo ku kyalo. Bayirawe abaami muwenga abakyalo omukisa okukola ekyo kye bawuliriramu emiki. Buli lw'oggalira omukyala abanga embwa ensibe bw'omala ogijja ku mugwa. Efuuka ekirala oba eraluka oba epaala n'etadda nawaki nawaka. Embeera y'obufumbo era ndowooza etulikwatayo olulala lwaki najja mu kifo kya Women Council. Biba bingi byolaba olumu nga n'ebimu bituuse ku ggwe ng'omuntu n'oyaga kangende ennyamba omukyalo ono atannagwa mu kye nakola ki oba aleme kutuuka ku kye nakola ki kye natuukako. Nti waliwo embeera ekutuukako awaka niwesanga nga olaba kati program eriwo kati Ministry of Health ya mental health mitwe mugigayaliridde naye obwo obulwadde kati obukosa abantu bonna abaana abakyala abaami n'abakadde. Mental health depression yekikola ki kati obeera awaka nga tolina mmere ebirowoozo tolina wodda eŋŋambo oluusi tozeetaaze nnyo ezeewo ku mizigo kuba mwemwe mu nzigo gye tubeerako ng'emboozi zaawo tezikugattako owulira nga zikuggyako bujja. Nze ate nze mukyala atalina mboozi engattako ng'egenda kunnyongerako levo. Kati abakyala balina embeera buli lwe batobabeeramu mu eyo ebiboozibozi byabwe by'eŋŋambo bakuggulako oluki olutalo. Kati nze okwewala eyo embeera nekumiranga mu nnyumba n'enduka akatiiti kange. Biseera ebyo kaali katunda akak'omu kiwato. Mwenfunira mukyala yampitaawo mukyala munoonyi wa kalulu nnyo nekovu tulina za byabufuzi iyani abeewo iyani gwe mmanyi iyani kyeyune wa Kiso district eno yonna. Kati omukyala ampita ajja ngamba naye bwe nfuluma bwe ngamba nina abazannyi ba katemba babadde baagala obutiiti naye balina babwagala bwe buti ne bwe buti ne bwe buti osobola obukola koze babwagala ddi nampa gundi akebera ku bwe ninawo nagamba kala zino bwe ziti yongerako baagala emigeto bwe giti konze bamuzannyirawa obyagala konze ye kati bwe yajja okupiikinga product gundi eno agitwalire bali ngenda naye ogamba nze tondeka wano wadde esente nzifunyeyo ntuula bwe natuula nembeeyanjulira ne bambuuza ekinkoze eki ekintutte ne mbagamba njagala kuzannya ne bagamba osobola kifo ki ne mbagamba ebisinga naye nali nkyali muwala muto ng'ate ndabika bulungi bayagala nnyo okunzanyisa ekifo nga oyambala okunamya olaga entumba olaga ebisambi nga malaaya naye kigaana ne mbagamba sijja kizannya. Olwo oli naani abo baani? Baali ekibiina nkirabiddemu naye omwami oyo baali bamuyita Saadi yali director era omwaka ogwo ffe twalonkinga BUD bwayise mwe mwajjirawo baali tikirumira abalala gye bali abo bakaawonawo ali kati ne bampa ekifo nga nzannyanga maama naye ng'emyaka gyenda tegiraga nti lina kuba maama naye ne bampa ekifo n'ekizannya bulungi ng'olinga tata Kimbowa ne Kimbowa nenzannya ku stage play yange yasooka baali baguyita sosolye bw'atafa atuuka kuki kulyengedde naguzannya bulungi ne banjagala nazannya n'emirala naye gwe gwasinga okumpeesa gundi nti gwe gwasinga n'okutambuza gwe gwasinga n'okutambula egyo gyemira tegyatambula nnyo nga guno awo entandikira. Kuki bw'omala kubeera nga tebaayongera kuddamu kutwala butiiti bulala? Babutwala nga bakuwa odda wadde nga mwoli ate bantu tebaddamu kunzijjako bate tebaddamu kunzijjako naye ate ndowooza baabaamu ne bankolera akatale awa bweru ebweru kuba banatu ku bufu n'ababutwala Kigumba Masindi Lira Gulu ng'oli wano ozannya ate okola awaka bwe nzirayo nduka akatiti kange ekiro nsula nkola ki oda bwe yajjanga nenkaluka kati embeera eyo yannyamba nnyo nti omwami nga ne bw'aleka 10,000 sikyayomba
renti batubanja asanga ngikoze eki nsasudde era embeera yanyamba nti abaana bange eyali talina kirooto kiwerera ku mwana ntandika okanga omwana nga agenda kuki ku ssomero. Kakati ogujjako ogw'omuzannyo wamalamu bbanga ki mwogwo omuzannyo twagutambuza omwaka gumu kitundu ekibiina n'okivaamu oba n'osigala ng'okyalimu? Nali nkyayagala ekyo nga kyekibiina kyasasika ebibiina byaffe byaba nakatemba biba n'embeera. Bw'ovaawo oyingira mu kibiina ki? Bwe nvaawo nasooka n'embeerawo awaka n'embeerawo kuba ku kyalo twalinako gurupu z'abakyala women council nasangako abakyala ate ndi kakiiko kati nga nze njiyo emizannyo ne mbatendeka nga buli women's day tubaako ne kyetutegeka ne twolesa era yasinga okunteekamu ennyo amaanyi nampane ku ssente yali chairman w'ero CCB mwami Damulira Ronald wa Nabweru Parents. Namuzanyira omuzannyo ku women's day yaseka aga Nalugya mpangudde bulijjo takutegeera bulijjo nali sikwanyi nti Nalugya oli yaseka kuba nawandika omuzannyo ogwo twavaako ku ssimu katono gye baali batuwadde nenyingirira engeri kuba biseera mu kutandika okugema nga abakuvumirira ng'ogamba omuntu twala omwana bamugeme alaba ng'olinga amuwadde obutwa era bankubako nze ne ku mayinja lwaki ngamba abaana bagende babageme Museveni atuwadde ki kati nenkola omuzannyo sikupu yange nga eri awo obulungi obuli mu ggema ne resistance ki gye tusanga mu community. Namanya nti omugenyi waffe omukulu ye chairman LCCB kyenza bwe tumuwa ekyo ajja kuddayo mu kanso akyogereko ne bakansala bakisalira amagezi kyakola olabira abakyala beenoonyeza bokogema bajja bakukola ki bakunoonya era omukazi nga omukyala nga tagemezezza mwana ye kennyini anoonya awa we bakola ki kati resistance eri ng'oyise mu katemba abantu baayiga ekyo kyakola ki so nesigala nga manyi nti bw'oba onooyaga okusomesa omuntu katemba ayigiriza atakkiriza mangu omuntu ayanguwa okukitwala olw'okuba abeera alaba asanyuka anyumira naye ajja alina message eyaddabe neyeefumiitiriza kati nasigalawo nga njaayaana paka mukama lwe yansula kuba extreme production abo nga bazanyirawa tubaddemu muno mwetuli omu tubadde tuzanyirako awo kuzimbe nabwera wabayita ku kooti n'okkirira ne tubeerako eri ku Pimbers nga wetukolera rehearsals ku Kyokaleerwe eno yali Farmers Hall eno ogudde watikati ku Growers awo bagita yali ani hall eyo yali yamperese nawo twazanyirawo ko nga tukolerawo ne rehearsals wetukolera mwetuli omwo currently mwoli mu extreme production. Mizannyo ki kyolabanga gyakutambuza oyingidde mu extreme nti guno gwampanika ne gunteeka ku level endala? Mingi olw'ensonga nti buli bazannyi bwe balaba buli omu alina waakulabira n'akunyumirirwayo nti eyakulaba mu kiri n'akwagalira ate kirayinza okuba nga tewakijjayo bulungi nga bwe wakijjayo wa buli muntu alina waakulabira n'akola ki kwanza okwegatta ku extreme nabasanga bali mu training yeziga lya namutta ne baŋŋamba onoosobola nti ye ne banteeka ku kyassenga ow'akajanja ne kigaana ne bampa ku ky'omukyala wo ku kyalo nakyo ne kikola ki paka lwe bampa ekyamaama ne mba maama w'omuwala omufumbo mu maka g'omugagga n'ekikola ne kivaayo bulungi kunze ŋŋamba kyavaayo kye kyampanika mu bbo ng'ozannyanga maama w'omuwala ayafumbirwa w'omugagga naye ng'omwana abuze nga yeetaddeko embeera eyeraliikirira buli ssaawa talina mwana ate amaka gaalimu magagga wamuwa magezi kyawo magezi ge namuwa n'omulabi ajja gatwala ebiseera ebisinga obwongo mindset
bwetwala ekintu n'omubiri gukikiza ne gukikola ki ne gukitwala. Kati omuwala wange ono boona omulabi akirimu buli lwe weeraliikirira ekintu kifuuka ekirwadde. Kati kufa abakyala omubiri guma ne gwesiba ne guggalawo. Kati ono munno agenda okujja abeeko waatandikira nga gwe obwongo bwakiggadde dda n'omutima ne gukola ki? Bwe naakola ntasobola kufuna lubuto. Kati ntawaanira ki? Mumalira budde. Sirina kyakola. Bwega n'okwekyawa atuusa mu ki? Kyokka laba ssente eziri wano. Feelings aba tazikola ki? Tazirina. Kati alina kuggulawo omutima. Obwongo bwe ne buba obwongo bwe busanyuka omubiri ne gusanyuka ne nabaana ata. Omubiri ne gweteekateeka. Ne bulobeera n'ebirowoozo n'obusungu oba n'ennyiike omubiri gweggala ne nabaana naakola ki? Ne yeekwata. Naggalawo. Ge magezi ge namwa ne mugaa kyejjeemu munno omulabe musanyukire. Buli lw'omulaba muwe essanyu omube ng'omulinamu essuubi nga naye akulinamu ki? Essuubi. Naye buli lw'omulaga nti takyalina nnyo ky'omwagaza. Tukyalabawo future. Kiba kibi. Era ezigala namutega akola nti kubulira kwange kwamuwa omwana bwe yali tamanyi nti amulina ate ng'omuka amaze okupaala afunye gwalowooza nti anaamuzaalira. Gye byaggweera nga toli tazadde ate ono azadde ate omwana babbye waani? Owoono bamutwala eri. Tufudde. Ono yafanga nga manyi nti owoono ali lubuto. Ne babba omwana we mu ddwaliro. Baamubba waka bayirayo ng'amaze n'okutuuka. Yakola omukwalo ne maid. N'amwetumisa wano nabba ki? Omwana. Kale omwana abula banoonya omwana abula. Ate oli malaaya. Agamba ono obuyambi adde mu maka muga toyingira mu maka gali mu mukyala wange. Amugamba batala kundabira omwana wo wuuyo. Kumba amusuulira ddala ki? Owooli gwe yabbye. Banoonya omwana yabula. Ate oba ono baamubbye kati ate oli akasuka omwana. Omwami amugamba ate oba waffe baamubbye. Katuleremu ono. Kumba we yennyini gwe bakola ki? Bamusuulidde. Gwe bakomyawo mu butamanya. Ayingira munda. Omwana amutuga nga tamanyi nti yewuwe gwakola ki? Gwatuga. Kikomawo ky'obusungu buli. Omulabi wa Tronaz Media ndowooza ekyo kyakuyiga ako ka buli omu. Tewali kwe kasosola. Kubanga nobeera ludda lwa mulenzi n'olulwa ludda lwa musajja lwa mukazi ndowooza ka buli omu ako. Buli omu alina okubanga akatwala asobole kubanga akayiga. Abali ku TikTok live mukone mu screen tap the screen sobole kubanga ate nammwe tutambula nammwe sobole kumulaikinge live yaffe ate mu sharing ne bannammwe basobole kubanga balaba kiki ekyokuyiga ekiriyo Tronaz Media. N'olwekyo nga tukyali ne Hanifah tujja kubanga tuyiga mpola mpola ndowooza ye yazaalibwa nga muntu mukulembeze. Kubanga ndowooza kino ekintu kitunula kiva wansi nti n'omuzannyo guno wazanye ekifo ekyo okusinziira ku kiri kubanga kyeva biri ebirala byagaana. Ndowooza. Kati bwe muva ku muzannyo ogwo, muzannyo ky'omulala gw'olaba oba banene kiboolaba b'obaddeko nabo ku stage nga naawe oba nga tonatuukaawo ani gwe wawuliranga ng'ogamba naye nerinnyako naani ku stage eno? Baba bangi. Naye nze kye mmanyi nti okugumiikiriza ng'ate okola ekintu kyo bulungi kimanyi kikutuusa ku kyokola ki? Ku kyoyagala. Kituufu. Kubanga nze gali natandikira ku sosolye ku BUD. Naye abaali abagenyi baffe abakulu ku olwo emisana twakyaza omwami oba yafa kati yaliko ogundi w'e Kampala meeya Sebagala gwe yavuganyaako naye mwami yali ani oyo? Birigwa. Yaliko chairman we Rosisi Kampala. Erinnya linvudde mu mutwe maama yali wa Mmamba. Mwami Sematimba naye yavuganya. Waliwo yasooka awo. Gundi amalajje nassa Sebaana alyoka akole ki? Yani gwe bagamba mbu ye yaleeta kolera. Bamuyimba nnyo nti aleese kolera mu Kampala. Ye taata wa mukwano gwo. Big size. Midandi sali. Tabangako chairman Rosisi.
omwami waali awo linnya linvudde mu mutwe tujja kumujjukira kati bye twamuyita misana nga tulonkinga ekiro ne tulonkinga guni najja nassa abo nno nze kulwange yagaali maani munene ng'oyo okujja nakukwatako ne mu ngalo weebale kola ki kuzanya nti nga nonakuzanyako nabanene wabawo ebikutuukako ne bikwongera amaanyi kati mulimu bingi byentuuseeko nti bwe nze nzanya emizannyo mulimu abazze bandaba mu extreme bwe batuuka nga balina ebifo byabwe baagala okgira kati okugeza nga Shamim Mayanja Zubeda Byantalo nali ndika director wange nankwera ngamba Hanifah olina obudde onoosobola okuzanya konze bwali bomboze ddi eddwaliro olinawo obudde kikonza agwe mpapu ki Shamim Mayanja omumanyi nti ye alina ekifo kyalina shooting ayagala kukola shooting naye agenda kukubira ngenda mumuwa enamba yo konze kale Shamim Mayanja munene nakiwuliranga era buli saawa essimu nalinga nanjagala ndabe oba akoze eki kalwanga agaanye nanjiwa bambi yamala nankubira mami bampadde enamba yo obudde bwe buti nja kukunona konze naye ndi mu kugema wano ku Jordan olwokutaano mbeera mu kugema ojja kunnona nate nina meeting saawa bwe ziti ku ddwaliro kweyo sirina buzibu mwannona abantwala nga tugenda mu shooting yabwe mu Bakitoosa yali ashootinga Bakitoosa tibe nali nabo bonna nalaba nga bonna basita banene nogamba mbayitewa nalaba nga nange genda kulabikira ku lutimbo olunene bonna bakola ddaki amannya gaabwe kati nze from nowhere bampiseeyo ngenda kubeera nabo muki mu firimu ate nga bajjajja Bruce Kitoosa yatambula nnyo nakati ekyakola ki erina abagirondoola so nalabanga ekyo kya buwanguzi bunene nnyo kati nembeerawo nga babaali director alina ne munne Yasin Kasawuli nga nalina balina nabo okuntwalamu nga naye agamba mami waliwo bempadde enamba baagala ekifo kino nakino neŋŋendayo ebyo byonna mbyebalizaamu lwaki nti acting y'ezziga lya Namutta eyampushinga okanga na bano bakulaba bandaba kati tumala ezziga lya Namutta tushootingawo movie bagita Twisted Fate gye bayita mulekwa eyo nno mulekwa nayo saamanya nti nina abagirabye bangi naye mba ntambula oli nannyimiriza nangamba ndi faaniwo okonze kuki ko oli omumanyi yona yazanya alina abaana abasoma bambi gwe bakubakuba abakesisi yali atunda emicungwa koze oli faani wange lwaki baddayo tuzanya muga twabadde ne shoku Serena nekonabata lwaki tewatugamba tetwamanya neŋŋamba okay obayo ne bafaani abaliyo naye nga gwe tokola ki tobamanyi toba n'abakufolowinga naye nga talina ngeri gye bajja kukunoonyaamu kufuuka nga olina bafolowa kati okuva awo ne tuzanya era emponga mwoyo nayo ne ba extreme ebyo byonna mbizanya ne ba extreme bwe tubadde nga tuzanya mwe tuvudde ogenda mu Zubeda Byantalo Shamim addamu okumpita Zubeda Byantalo ampita tugenda tuzanye namukwakula weyayambalira overall ekya orange kula bonita lwasooka okuguzanya nga 10 March nga bamuteekako empingo okay agwo ngutegeera kasita oyogera ku mpingo ngutegeera olonziramu okuddamu okubeera ku stage emu n'ebyantalo kuba bali mu shooting yalina paati ye nga tulina we tukola ki wemukwataganira kati wano Byantalo tubeera ku stage tubiisana babiri ndisengaze mu maka ga mwannyinaze Zubeda mukozi anfubutula angoba awuzidde okunywa awo nziramu okubanga tutambula tuli kuki
wamu ku stage nze nongolabanga buwanguzi bw'amaanyi buwanguzi nze n'okumusemberera olutiko lumera ani Shamimu naye nga Shamim Mayanja wonna wooli tukwagala nnyo wano ku Tonazi Media naye nga tukwetaaga naffe tukunoonya ssebo maama tukwagala naye weewaawo okutya nja kutya naye nga ekyenjagala nga nkifunye gy'oli era nja kifuna kubanga ebimu oluusi by the way abantu abamu bw'oba tonnasemberera muntu bakukyaya omuntu ate bw'ogendera ku by'owulira oyinza okwesanga tolina muntu n'omu gw'okoze eki bw'okolagana naye n'okufunamuuko kuba kuggaddwa kituufu nnyo kuba buli muntu alina ekirungi abaako n'ekibi abantu kye bakulembeza era nze ntera nnyo okugamba abantu tunuulira ekirungi ekiri mu muntu oyo okyoba omwagalako nti abantu batutiisa abantu kati nganze bajja kukubuuza ewa mugjewo nga muvumi nga mukambwe nga biki eba bituwogerako naye omuntu omala omusemberera omuntu aba n'otegeera obulungi bwe n'ebirungi by'alina by'osobola omufunamu mutambula naye nga omuntu talina buzibu tolagamba Shamimu wazanya naye kati oba obulungi bwe nnina nze gye ndi famire yange nnene ate ya social media nnyo baba mwagalanga omuntu oba yabawa bamwagala bafolowa famire ye waffe yonne following Shamimu omanyi naye olina gamba nga mukambwe n'ogamba obukambwe buli nakyo ayinza okukambwa wali nga tomutakudde tekuba gwena kye wakoze omuntu omala mukola kibi n'akugirayo ekyo ky'oyagala olabeko ate mu mbeera yonna abalaba Tonazi mbagamba nti olina okumanya kiki ky'oyagala olina okuyiga omuntu gw'okolagana naye oba muto oba mukulu musobole okuba nga mutambula wamu omuyiga naye akuyiga ategeera ky'oyagala naye nga naawe bw'otegeera ky'ayagala awo ne musobola okutambula era nze ekigamba n'abaana bange totambulanga n'omuntu nga tonnamutegeera sooka oyiga omuntu oyo lwaki osooka omuyiga omanye ky'ojja okukola omunyiiza weewale omanye ky'ojja okukola omusanyusa weepimire tokola nnyo okusukkuluma nti njaga musanyusa oyinza okuyitawo okitegeera kati manya nnyo okusooka omuntu ojja kunyanguyirwa abantu na buli kimu kijja kukunyumira n'okwanguyira gondi byantalo awedde twamumala bonita nga 10 March ne tumuddamu nga 18 November ku Serena ye byantalo ye namukwakula Zubeda byantalo ye namukwakula that is sentiment ate bw'oyogedde ako that is sentiment awo namukwakula munina kesitagenda mwerabirako era Mayanja November nga amufunye kokka kensooka okulaba waliwo akantu akajjayo namukwakula oyo bulungi nnyo katya awo Zahara Toto timu kakaya ye yaleeta akantu ako nga ekivumo naye n'alyoka ajjayo namukwakula namukuba abantu ne bongera okumutegeera yatukolera akalango yebale era Zahara wonna wooli ye yalowooza nti avumye omanyi Katonda muzibu Katonda mulungi Katonda muzadde buli kimu ate mukumi wa buli omu ye alaba ng'ekintu okivuunise n'agamba nti bw'otemyamu bw'oti n'agamba nti ono talina mutawaana kubanga olw'embeera eyo abantu baali basobola okugamba lwaki Omunajeriya teyazanya kubanga abantu baali naye olw'okuba waaliyo embeera eyo olutalo olwaliwo abantu tebakitwala nga nsonga bagamba twanyumiddwa tebamunoonya baali naye betumala omuzannyo ogwo ziraba kinga nti Shamimu mwagala kuba alina eddala lyangasseeko ate akyakugattako Shamimu kubanga naawe ekyokola alina kyeyangattako era sinza kuddawo kumwogerera sobola nti bwe tumala omuzannyo ogwo nga 18
atuyita atugamba bannanga atuweereza message twakola omukutu gwaffe. Honorable MP Muhammad Nsereko atwagala otusisinkana atulye naye ekyemisana. Netugenda tumusinkana. Netulya ekyemisana ne Muhammad Nsereko n'atwebaza soba n'atwayo n'akasiimo. Yeebale nnyo Muhammad akebbaasa. Yeebale nnyo yeebalire ddala. N'atuwa n'amagezi butya bwe tuyinza okuzimba art ono owa stage play naye n'alinnya ku nnyonyi ng'abayimbi bwe bakola ki bwe balinnya ku nnyonyi. Bwe balinnya ku nnyonyi. Yasiima era naye yabuuza ekibuuzo naye mwazannye bulungi. Layini ki Omunigeria gye yabadde agenda okuzannya gye mutakoze bulungi? Okinzibye kubanga ekibuuzo ekyo nkirina nekuzubedda njagala kimubuuza. Kati ye mutuufu w'okibuuza sinze. Era nno kimubuuza wemufunira. Muhammad yakitubuuza. Mwenna nga waali. Nga ffenna tutudde n'agamba mbuuza Omunigeria mwaleese layini ki gye mutakoze bulungi mulaba nti yabadde agisobola? Kwa mwenna mwabadde perfect mu kifo kye. Naffe kyatulemu okuddamu. Tekidikamu. Ozi gwoyinza okutuyambako gwoba olaba layini ki? Yali terabika. Era ffe abamu twakyeddamu ne tugamba nti Omunigeria oba oli awo bwe yatuuka yalaba kye twatamanyi Zubeda yayinza okitubuulira. Ffe twalowooza abamu nti bwe yatuuse n'alaba n'agamba nti nja kwonoona. Kambalekere platform yaabwe bulungi bajje muzanye. Nze kandabe wano. Ate nga yaliwo. Kandabe kye mugenda muzanye ekintu kyammwe nze ndaba buli wamu sirabawo ki? Sirabawo loophole. So ffe abamu twaddamu bwe tutyo. Naye ng'okusinziira ku mukama wange Shamim n'abakama bange mu production eyo ekigendererwa tekyali kya bunafu kitwali tetusobola kuzannya. Naye ekigendererwa Shamim ekirooto kye ati wa Uganda abuuke Uganda agendeko n'ewalala wabweru wa Uganda. Nti osobola okulinnya n'ogenda e Nigeria nawe n'okolayo acting naffe waffe abeere ku map ey'ensi ki yonna. Kyekyali ekirooto kya Shamim. Si kuba twalina weakness mu kuzannya ekifo kyonna naye tukwonaganyiza tutya. Kuba Nigeria bw'otunulira acting wa yetusinga eriwala okitegeera etusinga ti bw'okwanayo omukwano n'ogwenda ne muzannya nagwo muyinza okugujjako amagezi nammwe okuzimba ekyammwe ne kituukanga kiriwa kiri nti omuntu abaako ne kyakugattako. Shamimu yanoonya alina kyatugattako si mu kuzannya naye mu future plan. Nze mu kulowooza okwange ku myaka gyange yadde ye alina endowooza ye eyinza okuba nga eyawukanamukko ku yange. Kituufu nnyo. Namukwakula awedde. Namukwakula. Ate saawa zino ofumba nga tukyali awo nnyina. Saawa zino bakama bange bali mu bafumba. Bali mu kufumba, bali mu fumbiro. Bali mu kufumba. Kati bwe tubeera nga tukyali mu kufumba awo n'ebirala ojja kubanga otubulira kubanga waliwo obuyinza okubanga weerabidde wano wanakola bwenti wano kyaliwo ekiti nga bwe tutambula mpola mpola nga tuzze eno mu community abantu naddala nga bwe wagambye abakyala n'abaana kituufu abamu tukimanyi abamu kimanyi tukimanyi abamu tebakimanyi nti osobola kubanga waliwo ewaka nga embeera eriwo nga mutuufu yeetaaga okubanga esabirwa nga ne mu nnyumba sente zigula panado teziriimu naye bw'abeera nga waliwo omuntu ayamba omukyalo ono n'omwana nfunako obuweerero gwe walesaanyize nga kale kakiko senga todda embwa eno bamanyi obayita embwa eno era kituufu siraani ekyo boogera n'ebigambo ebibi biki bibi ebisingakaawo ne kati omwana we bw'akakkana n'afuna n'omusanga nga sooka ojje omwana ono kiki yokyerera biki musujja katumuweeyo kano tukole bwe tuti
Mukyalo ogenda okudda nga akakka. N'akamwenyumwenyu kwe kali. Kiki? Akwaniriza n'essanyu lingi nnyo. Kuba omwana ono yasesse. Wafulumya omwana akaaba. Kati okomye omwana n'okuzanya akola ki? Azanya. Togenda kusanga mbeera ate gye walese. Kati embeera eyo bwe nziramu eyo embeera y'obuweereza mu bujjanjabi, nze okuyingirira obwa VHT nabuyingira 1989 nga batraininga yali musawo asatu kati bambi yafa mu covid yamutwala. Mukama mwekyumule ky'emirembe. Yandaba nali muvubuka yali ayagala ennyo ebintu nga bwe gati okulowooza ennyo okuleeta depression. Kati nze muntu eyafuluma mu nju netandika okubeera mu bantu. Kati mu kubeera mu bantu omukyala gy'ali ekaze eyo namubeeramu nnyo nga bwe gati nabeera mu bakyala abakulembeze ne mbayigiriza ennyimba ne mbatraininga. Kati ekyo yakola omukyala Nassali Rusi gyali eyo kaze omuganzi Lwazza nalako okutunda erinnya lyange. Omwana ono asobola okukola kino, asobola okukola. Kale baanoonya omuntu asobola okukola obusawo ku kyalo, yawaayo linnya lyange. Bw'ampaayo erinnya lyange musawo Asadu antwala ambuuza onoosobola okukola? Konza okukola ki? Nasooka kukola hygiene and sanitation, okusomesa okutoilet ennyonjo, okufuuyira, okuyonja toyi n'okufuuyira fumigation. N'ensomesa abantu obuyonjo kolera we yajjira. Oba omwami oyo yali yiga chairman wa Kampala yoyo Christopher Yiga. Biseera ebyo byali bya Christopher Yiga nga kolera muki mungi n'Ebola. Kati amaanyi gonna gali mu egundi eyo ya kusomesa hygiene and sanitation. Kati nagikola bulungi ate nali kakiiko kero si wanu nga nkola nga secretary for environment. Bwe njikola obulungi musawo Asadu aŋŋamba ne Nalugya tokola zooni yo yokka, guno gwonna omulukanyamba okole ki? Ogukole tambula n'abo abafuuyira. Namukolera najjayo results. Bw'ajjayo results batuuka omusaba abayinza okugaba eddagala ku kyalo and commendinga ng'ava mu kino kye mukoze eki ky'omukoledde. Bantwala mu training. Biseera ebyo waliwo abantu basawo ba mirundi ebiri. Bano bamulerwa ab'oku byalo, bano abazalisa ku kyo ku byalo minisitule beyita ba TBA. Kati nga yakuteekawo naffe abagenda otandika okugabanga ki? Eddagala. Nagenda nsanyuse nga nze mukyala yalinga abulwa ne Panado. Kati bwe ngenda ntandika okusoma eddagala nga nja kuba nalyo mu nnyumba ndabanga eyo credit y'amaanyi nnyo. Kikulu nnyo ekyo. Mbere n'eddagala muki? Mu nnyumba. Ndekeraawo olutalo lwe mbale nteekawo musajja no mwana mulwadde n'ata Panado 3. Mwana yeesika yagasa akuwadde eddagala Panado 3 amubalanga eddagala. Kati nagenda n'eryo essuubi nti kino ngenda kiwona. Sasa kano nakutunuulira ssente. Kuba zo teziriyo. Oba gyezeba teziriyo up to now. Mu VHT situnuulirangamu ssente. Ntunuulira service gye mpa abantu. Omuntu ono mutaasizza, muyambye. Omwana ono muyambye kubanga endwadde eruma omwana ono nga muto. Waliwo ekituuka ku baana abo. Abamu omusujja ogwo bafuna ebirwadde ng'ensimbu, bafuna cerebral malaria, bafuna ebintu bingi ebiva ku bulwadde obutajjanjabwa mangu. Kati nze nnwana ku ekyo nga sinnatunulira ssente era temuli ssente. Bwe batuwa eddagala eryo nasanyuka ne ntambula ku kyalo ne mbulira abatuuze nga bwe tulina ki? Eddagala. Bwe nafunye eddagala ery'abaana ku bwereere, abavuma ne bakola ki? Abanona ne bakola ki? Ne banona. Naye nze namanya targeted group yange mukyala na mwana. Omukyala ono essanyu lye lyonna mwana. Bw'omatiza omukyala ono ojja kufunamu. Omukyala bw'atamanya ky'ogamba obeera oba oyiwa amazzi ku nsaano ku mazzi.
kati oba okikola bwoti byonna kyekimu kati eddagala lino nti omukyala ajja gy'oli ng'omwana yeesise kyokka eri embwa y'omusajja nakigambye edduse egenze n'omugamba animbwa nti oli agenda anti embwa ezaala muki mu mbwa naawe olimbwa nedda kakati ebyo tukijjeyo ate okampaddaako embwa ezaala muki mu mbwa kisiraani ani kisiraani kitegeeza kisiraani naawe oli kiki kuba mulina kubanga mufaanagana kati olulimi lukole ki ate lutonzi omwana waffe ono kiki kati ffe baatuwa eddagala nga ba VHTs tukoma ku baana ba myaka emeka okujjanjaba atususse bagamba omulifaaringa omuweerezewa ku ddwaliro awo wali okusoomooza awo ti community zaffe zituwuliriramu nnyo tayagala genda yayagala ne bw'aba agenda ewali asangewo gwe era bw'oba onoomwagazisa jje bamaluma banyina okuwa musawo gy'oli ennabweru ayagala jje omukwate mutambule buli wamu awajja kwanguyirwa awulira essanyu eppitiriro ate abamu ne baba banafu ng'okutambula kwe kuki kunafu kati gwe n'otunulira omwana ono maama tafaayo tafuddeeyo tata we yamanyi nze sibi tebinkwatako kati okulaga maama vali y'omwana ono omulina mugamba nti nono insuwalensi yo emyaka giggwako egyaffe egy'abakyala ogijajamya we expire date yo bw'etuuka ono kati buli kyonna ky'okola oyinvestinga oli investor kati ozannyidde mu maali omwana ono bw'omuzannyako togenda kuyambibwa omwana ono ne bwali bamwava ate talibula biri byakuwa sesaawa egenda kutuuka nga tekyali yadde akubiipinga ne ku mukutu baliba bakubulookize ku emyaka gyo gikoze eki giweddeko kati maama bagenze bakitegeera n'amanya nti ono eddagala we balikoma wano nina okutambula ngende nno neki eddagala wali awalala waliwo agambye mbu oyogedde mazima bamaama basaana kuyambira ddala agambye bamaama basaana kuyambira ddala webale nnyo webalire ddala yebale kusiima kaakati omulabi wa Tonazi Media ndooza wonna wooli nga tukyali ne Hanifa Nalugya ndowooza otegedde bw'abeera tali sayidi eno munoonyeze eno ate ne sayidi endala yonna byonna tubireeta wano ku Tonazi Media mutegeere atambuza atya embeera naye ng'embeera esinga obungi gye ndabye ya babuyita bwa volunteer eyo gy'emirimu gy'akola njange gya nakyewa aliwo abantu b'omu kitundu omwo okulaba ng'abatuusaako services naye nga tewali n'omu amuwawadde ki ekikumi ye najja nagamba omwana ono omusujja gumuluma kaneta akakuuma amupimye n'otujjako n'omusaayi ajjeeko gundi amuleetedde eddagala alimuwadde naye nga tayagala kikumi yadde mulimu gwa nakyewa emirembe gye kutaasa bulamu bwa mwana tereza amaka ng'eddagala gavumenti yalireeta n'erimuwa aliweereze mmwe so ogwe wenna abadde yeebuuza bw'abeera tali eno abeerawa bwe sitamusanga wano ali luddawa wonna ojja kutegeerawo ate era okyategeerawo awo oyo ye Nalugya Hanifah akati waliwo wagambye naye bya women council tebibeerayo buli lunaku ezo zibeera nkiiko za bwalumu naye nga bagandi it's a call kuba kuyitibwa nkugambye nti obulumi amaka bwe bugafuna buva ku maama na mwana gweze entalo ze mukola ki z'okujja mu kifo kino namanya kyenjagala okukolera abakyala kuba wano mu bwa VHT mba limited ku kyalo kimu kati ngenda kubuna ebyalo byonna nsaasanye enjiri gye nkola ki gy'olina gye nnina era bwe mmala okulondebwa okutuukayo women council eyo giraba nayo yannakyewa bwe kiri teriyo yadde akasente kolera abantu neewuunya ne mu council ntulamu nga ex officio ekyasinga okunnuma kyekyo ne kijingoba mu council
nenjivaamu olw'okuba tewagenda wali nedda siyinza kubanga nkiikirira ebyalo 23 emiruka 6 nagenda mu statistics era kiso ne bampa data nga Nansana division erina abakyala 11,800 ntuule mu kanso nga sigenda boogerera siri muzibe naye ndi kasiru mpuliriza buki mba nkola kitegeeza nina okuteesa ebiruma byendaba bampisizeewo akasente agenda okukolera abakyala kasa nalaba nga teriyo gezi kanso nenzifuluma nenzira ebweru nenoonya emikwano era emikwano gye nasooka okufuna mwe muli Cohenrate Community Health Rights Network ne FIDA Uganda nga FIDA eyagala emisomo mu byalo ne Cohenrate eyagala emisomo mu bakyala nentambula nabo nensobola okutambula buli kyalo okukolayo emisomo ng'ow'abakyala tutambuze enjiri abakyala bano obutamala gazaala abaana batasobola okumanya abaana babalikwata batya parenting okwewala entalo n'okumala galwana mu maka ye FIDA okitegeera nemba nga ntambulira awo nabo kati omukyalo ono bw'ajja nagati omusajja tajjanjaba omwana talina VHTO ku kyalo ate tubimanyi genda obuze chairman akubulira abasawo ab'oku byalo gye bakola ki gye bali mu lukiiko lw'ekyalo olubeeramu tandi kugenda mu lukiiko lwaki abasawo b'ekyalo bakola ki nenkola awareness nti neyazza eggulo naabanga sookumanya nti ku kyalo kyakuliko abasawo b'oku kyalo abalina eddagala lya gavumenti eryaki ery'obwereere era n'amanya nga sinaba kuyomba na musajja kulwana agenda ku poliisi kansooke ngende njogereko n'ow'abakyala ow'abakyala ono bw'anaalemwa ajja kumusindike wa Nalugya soke tubituulemu Nalugya talemwa tomala gasiba musajja kuba enkyo mwetaaga omulinamu omwana alina okulya alina okunywa ate oli ye taata we buli lw'omusiba otaddewo gap ajja kudda ne tajja kuddayo kuba na mutima guli ogukwagala so nga wano bwe mugenda agenda kutamwa n'omwana wano musobola okukkaanya n'enkola ogwo omulimu ngukoze ogwa Women Council n'abakyala babadde bawangaalira nnyo mu long lasting relationships nga babuyita bufumbo nze ni mukaagundi muka Ronald nze mukyala Ronald amulwanira n'omulwanira Ronald n'akuba n'ebiki naye nga tamumanyi amumanyi amulinamu abaana bameka nedda ali mu maka bali bonna naye nga si mufumbo mu bufumbo buli mu mateeka amumanyi amwoleza amufumbira bebasula bonna buli kimu ye mukyala muli mu nju naye nga bw'abatuuka mu kutabuka tugende mu mateeka mukyala Nalugya nja kuva ewa Ronald nga siina yadde kuba mbadde ne Ronald mu mukwano nga mukwano gwange emyaka 2 kwameka twagula ne tuzimba mbonyebonye siina kyengabana obututuuka wali mu mateeka toliiwo siriiwo kuba siri naawe mu bufumbo bw'amateeka ogwo ngukoze okulaga abakyala nti beera n'omuntu ono ng'omanyi gye mugenda mu maaso bw'oba olengerayo future beerayo naye olaba nga tali willing ku committinga nti tugende wammwe bandabe onyanjuleyo kuba ne cultural marriage bagikola ki recognize pimamu leka kudduka supiidi kuzaala abaana 8 amalaafu ne Nalweyisa amanyi okubala ebitabo ogenda okulya nga yamwanjudde ng'ogende mu kooti okole alamu nga tekuyamba omulabe wa Tronaz Media ndowooza okitegedde ate abakyala ababeera mu kitundu emiruka egyo gyonna mu Nalugya gy'atwala ndowooza mweyagala ndowooza n'omala owulira omuntu yenna amusongamu wakiri abakyala bali mu kitundu ekyo n'amala awulira nga bakusongamu
kito kimanyi oba nze ndi wano nalabye nengera bulengezi kati kiri mu kitundu awo abakulaba bagamba yakiti yatugamba lwaki yakoze bwati ojja kubiwulira so mwenna manyi nti abali mu kitundu ekyo ate nze ndowooza toyinza kukola ne Nalugya mu mbeera yonna Hanifah nobeera nga temulina nkolagana kizibu era kiba tomanya eddakiika entono zeno ze naakatira mubaamu ebibaawo kati Nalugya siri mwangu nnyo nga bonda ate siri muzibu ng'era bw'okiraba ntega nti kuyiga ki nina embeera omuzungu gye yandiise wa workaholic ti nze bwe mba nkola njagala kukola kati saagala nnyo omuntu azanyira muki mukukola bwe tuba tunaakola tukole kiveewo okuggyako byantalo mu katemba andi wali ozanyeko naye n'ozanyirako ebweru nga tulimu extreme abo byantalo beyangattako be bangi mulimu yayita jjajja Bruce bangi amanya gaabwe sigamanya amatuufu manyi ga mizanyo naye nga bonna bali mu kitonsa nazannyako nabo kati n'abalala amannya saagategeera yasindika Sawuli oyo yantwalangayo nabwampeewaawo ne tukola shootings ezo ne bazisuulayo ku kati oli muzannyo ki gw'okola rehearsal essaawa ze twe tetunnaba kuyitibwa tetunnaba kuddamu mukyali mu holiday mulinga mpozi palamenti yakaddamu addamu mukyalinga palamenti kati mwe mukyali mukyawumuddemu mukama wange aŋŋambye akyafumba naye tubaayo ne busikiti bwe tubadde nga tuzannya ne tusuulayo ku YouTube extreme. Okay. Tudda wano ku counseling. Ebintu bino byonna mbiraba n'ekibuuzo kiri mu maaso awo. Tenakutte omukono mulamba. Buli kimu tujja kikwatako. Olina famire. Ndi maama. Oli maama. Saakudde n'abaana be nnina. I'm a mother of 9 baby children. Mwenda. Ate normal deliveries. Omukama ekyo tukimwebaliza kubanga era ku bo 7 balenzi. Mwe bawala mwe nga mweyagala oli akitunuulidde era nze wali kudwali nabwe bampita maama w'abalenzi ntegeera nnyo abalenzi nnyo ama mother of boys. Mwe bawala mwe abawala be bakulu be bato bali makati awo. First born mulenzi, second born muwala, third born mulenzi, awo nenjiwa abalenzi. Muwala n'afundi n'abawa 8. Abawala bano naddala 9 si mulenzi. Ow'omuna oyo muwala oyo muto oyo emirembe gy'alina tagimanyi. Tagirina nno. Bamusuulirawo engoye mutwoleze. Nzirayo eka nze wange oba mulenzi oba muwala mu nju wange nze president nze kabaka nze queen ndi mumbejja bankolera buki oba nze nsoosewo ku 7 nga temunadda munaafubira we naaliira. Eno engatto agiteekawo ye muggalanda omulenzi amanyi okumanya mama engatto n'agikuba eddagala n'agiteekawo n'antabulira caayi n'amuteeka mu booto gwe ŋŋenda naye ye n'ayambala n'agenda. Olugoye luno omuwala yalina oddugolola lwennyambala kati talinaayo kyekyo ky'ogamba. Kakati twadde tugenda wali ku counseling. Counseling ogibaze mbanga nasoma psychosocial support 2012 naye nga nagenda ogisoma nga Maldime Uganda emaze okunzuula ku kyalo kyange nti nsobola ogikolera okwogera ku kawuka ka mukenenya n'okubuulira abantu obulungi bw'okutandika eddaga ng'obudde bukola ki etandise okunsembeza etandise okujja ng'ekola outreaches ebajja ennabweru ebaze mu communities ntandika obbabeeramu 29
210 awo nakosebwa muli nalongosebwa goyita nembeerawo nga ndi munafunafu kati awo 29 awo nga ndi ne Maldime Uganda ate nakya Africa eri muno muluka guno gwennyini mwe tutudde ogwa East eri awo nga kwa Kinaga nayo yali endabye nga nayo ngikolera okunoonyayo abavubuka abo okubaagazisa okwekebeza akawuka n'okumira eddagala n'amaka ago agakoseddwa akawuka okulaba nga gabeera gatambula buki kwabo baali babayambako obbawa emmere n'obbawa starting capital nga babawa engeri gye bayinza okweyimirizaawo okwebeezaawo kati mba ndi nabo Maldime enyongera okutambula nayo kati nakya Africa ye ngamba naye Nalugya waliyo omukisa gw'okusoma psychosocial support counseling and HIV counseling and guidance nkonze baani abagenza okugigira ti Advanced Institute of Leadership wali ensambya konze nja kgenda olwo ate nali maze okusoma ka primary health care nsomye eddagala lino balimpadde pozi okuddayo emabega nti okusoma kwange nyinza okuga nti nasoma oba saasoma n'ekituufu kiri nti nakola ki nasoma kwati okyambalira mbatasoma lwaki oluzungu lusoma nendutegeera era nduvvuunula lwaki ogambye nti nyinza okuba saasoma naye kati nasoma anti myaka gye twali tusomeramu yali dduka dduka 5 gy'amapambano egy'omu nsiko nasomera Masindi Public Primary School egyo emyaka mwe abataalabako muleme kubeera wano bannaye mbabuulira kyotalabyeko leka kireke kiyite kibe nga atakirabye leka kinoonya kuba kiyinza okujja ne kikulemerera Masindi Public Primary School liri wakati mu town ffe twali mu town Tanga Street naye nga headmaster ajja n'akuba akade kibwatukira n'ayita abasomesa bonna n'abagamba abaana mubate banoonye engeri gye bagenda ewaabwe mugenda okufuluma ssaawa 4:05 bwe buti ng'amagye gasazeeko essomero lyonna primary babakuba abaana abalenzi baabatwala nga bayeekera abawala nga ffe nga tuba tufuuka bakyala 4 ku 5 mu myaka emeko 89 mbage kye mutaalabako temukinoonya mukireko ekyo kiyiseeko mukikole ki kireke kati embeera ya dduka eyo baatukweka nnyo emmundu neetabuka wuuno dduka ate batugamba mbu butata yagamba nga ababo tebajja kukola bibuuzo nga n'abange tebabikoze eki naye neebuuza ddala yabyogera oba kwaba be bagamba baali Tanzania nakke wali abimanyi tata w'eggwanga onovayo n'oluga ddala kituufu wabyogeranga kuba byatuka mu biseera by'ebibuuzo ng'emmundu etabuka bw'oweteeka ku bintu bigambo by'abantu ogw'eddalu kati awo wava obuzibu obwo kubanga tosomye awo naye tekyankosa bwe mmala okukula n'enzuula ensi gy'erina okutambulira mu ki kyeyagala ngenze nezzaayo ngenze neekola ki nezzaayo nze adult literacy nenzaayo neesomesa era right now tinali wa senior 4 mu kutoba okwo kwe ngenze nyongera certificates zange ezigenze zikola ki kuba nina primary health care yo nagifuna nga maze okufuna eddagala eddagala lino nina okuliwandiikira nina odibalansi nga sitooko kaadi biki bagamba baagala kugaba ddagala okutuuka eri nga byonna biri mu luzungu oluzungu ate olutegeera olina odusoma nga olutegeera okole ekiki mu bonna ababirimu nga nze muyivu olwo kwe kufuuka coordinator nga tokyajjukira nabire ebyadduka olwo nze mayinja w'abali nze mbavuunulira Nalugya jangu hano kagamba what this kagambye bwe kati nga nze mugezi waabwe naawe nga Maldime eyagala luzungu nakya Africa bafanda baabwe bwe bajja tubatambuza mu community nga naye waluki wangi wa luzungu
kati ng'okubeera ofitting mu environment gy'oyingiridde ina level weekuteeka olina kunoonya kikuteekawo ng'olwo biri ebya dduka obyogerako bwogezi ate tuleme bifuula luyimba tubiveeko ebyo era nze omuntu akyakutta endingidi nakati ng'akyagisuna twandisomye tuli ku gita twandisomye eyo ndingidi n'adungu byavaawo dda kati dduka yatulemesa okusoma nandibadde bulungi eyo oli ku ntongooli n'abaali bazikola ebusoga sikyali baba bakyazirina katuli ku bipya tuli mu future tuve mu past let a future with resolutions oyo ye Nalugya Hanifah akubuulidde tubagamba wano ku Trolls Media nti tubaleetera ebintu nga byakuyiga wenna awooli tuula weetegereze wuliriza kozesa amaaso osome oyige akikola atya naye ng'ebintu byonna byanakyewa awe agenze eri mu bali ba funders ba African Nature alina malime basobola okutegeeza omuntu atandika okumira eddagala nga bukyali kiriza nti akawuka wakafuna talina ssente zasasulwa naye agezaako kuyamba community ebaddewo etya ate waafubutuka n'agamba nze ngenze munnamukwakula mwe musooke mubeere wali ate nno kankusese obudde bw'okubuyiga bayira tuyige okugabanya obudde programu zireme buli lwotagabanya budde bijja kukulemerera nze lwaki nga nti naddayo nensoma gundi counseling Maldime bwe yali entwala North Africa bwe yali empita ngikolere mobilization ku ground yampa yali empa emitwalo 5 omwezi yali credit naawe zabadde akologwa nakyewo ogw'obwerere ne bagamba nedda omwezi tujjangako emitwalo emeka emitwalo 5 toddayo n'osoma oluzungu oyo airtime toddayo n'osoma oluzungu mba nange ndwagala kati Maldime bwe empita erweza nega tugenda kubanga otukolera netwabye omulimu gwonga mulungi olwamaze okulaba biri byenkoze bansembereza ddala bampe ne contract ngikole ki twali bangi nga mugenda kuba tubawo omutwalo gumu kitundu omwezi netubasasula oluvannyuma lw'emyezi emeka 3/4 bakyala bayomba mitwalo 4 n'ekitundu nze nno neŋŋuma noganze nja bikola nze abadde akolera obwereere nakolayo emyezi 4 ne batwongeza 2 kitundu tubaddewo emyaka nga batuwa 5 buli mwezi basasula emyezi emeka kati yayongeza ekyo ekyokuba nti nfunye agenda okutandika okunsasula mu bwannakyewa kyampaliriza ogenda nsomere ddala ekyo kyendimu ate katuli ku Trolls Media waliwo n'abalala bagenda kuno nsomere ddala ekyo kyenkola ki kyolimu nti oli adde n'agamba ndi VHT ndaba ow'abakyala nkyanoonya ki nkaddiye okaddiwa ofudde naye nga tonnafa nga tuwumbawumba ebintu bino obigatta otya no balansinga family community kati ate olwo ngenda bifuula biri bisatu waliwo family community waliwo service actually biri bina community tuina family tuina service tuina ne katemba wali akati ekirungi kansokere ku kisembyeyo katemba katemba kati tubadde muri hasozi za namukwakula ku Serena tukola ennaku ezi mu wiki lwakubiri lwakusatu n'olwokuna ebisigaddewo ebyo okola zizo ate nga tugenda saawa 8 10 bwetu tyo nitukola paka ki kyegeza kuno obudde bulamkola ki obuyina byokola ziro okukeera ku macho okole paka lwaggulo nga munaatera okustageinga tebina we binnemeseza community yange eddagala emanyi obudde bamanyi obudde mbagamba kati mwaga ntuule wano
abaana bange tebasome siirye balina obudde bwe bajjamu era kyampaliriza okuba nga nfuna ennyumba eriko amasannyalaze ti ne bw'aba azze ku 2 ez'ekiro nsobola okulaba omwana ne muwa eddagala bamanyi mbeerawo lwaggulu okitegeera kati famire yange ekyo kiva ku lunaku olusooka gwe empuliziganya yo n'omwana wo ekyo era nkibadde njagala nnyo ŋŋwanako kikola naye nga bwegga nti mu women council teriyo yadde 10 kye bakuwa kukola mirimu naye nandibadde njagala nnyo okuteeka amaanyi mu bamaama parental guidance parenting omwana omulera otya naabanga takwonooneseeko yadde oli mukozi eyo program namba ojja gindeetera kubanga twalwala kati guno omugigi gwonna tuli balwadde ba TB abazadde baalyo tuli balwadde ffenna naawe njagala ombuli olunaku lwe walotudde n'omwana wo ow'obulenzi n'omutuuza wali okumubulira omusajja by'alina okukola n'eggulo namutuuzizza mukama akikuweemu omukisa oba tonimbye abya ddala naye ffenna tuli balwadde ba TB we are too busy nina akalenzi kamu we are too busy ye TB era kibagambire ddala kubanga abaana abalina ku busobozi bwa bamaidi babalekera baki bamaidi atalina busobozi bwa maidi akiraja n'afuutuka omwana yamanyi masomero waliyo bagita nasare dekeya nawulabako ne mu covid nga abazadde bayomba kisajja kigadde amasomero omuntu alabye n'agaana gage nali ku ssomero limu nga oli aŋŋamba kyaŋŋamba nti abaana babamulekera paka n'akuba essimu n'agaba nnange ffe twaggaddewo omanyi kankuweereze ssente mumugulire byayagala mubeere naye awo kati omulabi waffe ali ku twegondi ani TV eno bagitani jogera erinnya Tonazi Media bw'aba abadde amaakinga byenzize njogera lwaki mbeera mu community family planning okuzaala omwana gw'owulira ng'ojja muwa obuki obudde si kumala gazaala kuzaala mwana n'omufuula ekizibu abaana bano bafuuse ekizibu mu ggwanga kuffe bamaama abazadde fe abazadde tetukyalina baana abo tetubawa buki omwana adde wano omulaga nti tomwagala nakulanga naye yeekyayi naye takwagala ensonga lwaki akuteekako ekifuba n'amaanyi mangi n'okubakuba obutayimbwa bupevers abaana bakuze balina mental problem kuba ava awaka ng'alina obukyayi maama abumulaga taata tamwetaaga kizibu ne ku ssomero kiki ne mu community kiki kati nze abaana bange bonna nabalera bwe ntyo keera nkya nenfubutuka neŋŋenda naye abaana bange nebaza Mukama sina mwana anywedeko njaga sina mwana abbye sina mwana annyononeseeko ng'oggyeko Mukama byaleeta mu baana ng'ebigezo eriffe abantu kyonna alina obuzibu bwe ng'obulwadde ng'omuntu bw'otalinaako nnyo nti kyava mu butamulera bulungi kuwayo sinali emu nga tumaliriza banongosa 2:10 mwezi gw'okunanga 2 omuwala oyo gw'ogambye ow'omunaana yali wa myaka 8 ng'ali mu P4 omuggalanda yali wa myaka 4 ng'ali mu top class was it P1 ne banongosa emulago goyita nga be bato bendesa waki awaka namala ennaku 2 ne bansibula nemala ennaku 2 awaka nenzirayo emulago nemalayo omwezi gumu ng'abaana abo bali waka bokka naye ono yamanyanga ow'omunaana ti maama ali mulaga alina okutwalibwa ekyeggulo naye bye yali alaba nkola ku makya nga bukedde 11 nazukkanga 11 nenkuma essigiri nentekako kyayi ku ssigiri nenzijako ne mbagololera uniform ng'era dda n'ayoza uniform ne bafumba olweggulo ne beebaka ku makya n'akeera n'akola ebyo ku myaka muki 8 olwayo osanga n'omyaka 8 tosobola kusiimuula ki nnyumba omwana omuleka awo n'omusangawo nga waali n'amanya nti bwe basanga nvudde bagenda kukola ki naye gwe n'osanga omwana nga bamukubidde eri aziza omusango n'olumba amukubye n'ovuma basobola kumanya lwaki amukubye osooka weebuuza omuntu omukulu wakubidde omwana ono alina ky'akoze okitegeera parenting
eyo ngikoze era nze bakimanyi ojja ng'oloopa nti kino nga ngenda mbuuza gwe mbuulira akakoze eki nange mwongereko ezange 10 bwe twakuzibwa nga bakubira mu kkubo obudde wano ofuba okulanga akubye tebakitegedde bw'aba yaakatuuka n'osooka omwaniza omulage n'empisa aleme kuloopa kuba waakuloopera na bano bagenda kukola ki olwaliro ekitakyaliwo. Nina mukadde wange ekyo ng'amaze okitegeera nti okoze ensobi bakukubye eri oba bakukubye 2 ng'atandika. Mpozi olina kojja abo bameka? 6. Olina maama bo bameka? 8. Olina batata bo bameka? 12. Kakati buli omu agenda kuweemu. Nze nganze ezange 5. Kati oba tebaliiwo nze nja zikuba kuwera ojja kubagamba nze nazikuwadde ng'ate ayina ozikuwa. Kakati nga oweewala nnyo okukola ensobi mu kkubo kulaba. Era nga ffenna ndowooza abaakula ku mulembe ogwo nga kojja oyo waali nga tosobola kola nsobi. Anti ffe twalerwanga eggombolola yonna. Eggombolola namba ngerera omwana w'omu makaaga omwana wa gundi naye okwata ku mwana kati noweejjisa lwaki wamukutteko poliisi nga tekunoonya yo yennyini ekulola nga n'abaayo bennyini bagiremu nga tuwumbawumba ne Nalugya Hanifah program tujja kumukomyawo okomawo maama wa ojja kukomawo kubanga abawuliriza bwe basabye ndaba ekintu kikyali wamma abawuliriza basabye enkomewo abalabi baffe okomewo kubanga ebintu bingi tutoolamu katonotono bagamba kujabula kujabula naye nga tujja kukomawo nga tumaliriza yakusaba osiibule nga tonasiibula otumire abantu bawulira nti ono tekisaanidde muleka okumutumirako. Okusookera ddala asooka okutumira abalabi ba TV eno Tronazi Media nti mbatumiddeko nnyo nsaba mubeere mikwano gyange munjagale nange nja baagala sobole okuweereza eggwanga Uganda. Nzizeeko maama wange omulungi oyo nkyala Nagujja Kasalina yeyita Katalina mutumiddeko ali Kikwate yonna Kaseke gy'atudde mutumiddeko ne musaasira n'ebimulumaaluma nentumirako taata wange omulungi Jamiru Lutalo. Taata wange oyo ye menta wange mulabirako nnyo ate omwogerako nkaba kwa taata wange yennyini biological yafa kati taata brother naye atwagadde ate nza nzimbye okubeera kyendi mwenyumirizaamu lwaki constitution ya Uganda agirinamu omukono yasayiningako ku ssemateeka oyo kati ampa nnyo wenterebukidde naakola ki mwagala nnyo taata wange nkutumiddeko taata bange bonna abalala sibabodde naye tata Masindi tata Kawesa chairman Masindi town nkwagala nnyo nentumira abaana bange bonna ndi mukyala muzadde nga bwe nkugambye bonna abamanyi nti Nalugya maama wange ate emirimu gino gye nkoze mpezaliddemu abaana bangi kati oweza 10 nze nalulabye dda si lwokka nina ne bakamwana besimanyi n'akuyimiriza n'akulopera omutabani olina okuwoza bonna mbatumiddeko ng'omanyi nti Nalugya maama wange nentumirako abakyala abakulembeze bonna aba Women Council ng'oli ku Tronazi Media kyakabi tukoledde mu kusoomoozebwa naye mwebale nnyo abamu balinamu we bafuniramu naye byonna byakutetenkanya naye tukoze biseera ebisinga toyinza kukolera bonna bantu ne basiima kituufu ate kiruma nnyo nga gwolowooza nti wayamba ate nga yakutte ejjinja okukola ki okukuba ku mutwe byonna tubisuubira mu buweereza bwe tulimu naye gw'osigala tovudde ku mulamwa okole ekyo ekyakuleeta mu buweereza obwo kuba ffenna twalina ebirooto kituufu lwaki wayagala ekifo ekyo sigala ng'onyozeza ekirooto osigale ng'okoledde abantu nga bwe tulinda okulonda bakuliberawo 2-3 mukama akasekawo nga weekali nga bwe kutukulindiridde siyinza kwerabira abaweereza bannange mu bukulembeze bwa Ssaabasajja Kabaka gombola mituba 2 nabweru wano mwe tutudde
naddala mukama wange omumbejja Maria Mundagire mutumiddeko nnyo awo simba wakati maama Maria Mundagire omumbejja nkutumiddeko nnyo era nkwagala nnyo webale nnyo obuweereza bwonna okuva awo mpaka nze sina wenyinza okugamba wano era nze nakyewa wange simwevuma kuba nabye nali ndabanga olusozi naye nga tindaba ndi ku museetwe naye Maria Mundagire mutumiddeko lwaki tinajja mu bwakabaka mubaamu emitendera naye muntu akuwumbawumba nakumaakuma n'akuluŋŋamya so nkutumiddeko ne baweereza bannange bonna abali mu sekita eyo n'ensembya y'abasawo ba VHTs nabo ate bo tuli bubi nnyo ba VHT ffe tulinga dumping site Ebola bwajja VHT COVID bwajja VHT buli kibi kyonna kitulikira ku ffe naye ensasulwa neetabaayo n'owulira nga tebaalidde obuwumbi n'obuwumbi naye ebakola twongere okukola mukama ajja kituwaamu obulungi gweoyinza obutakifunamu ne buli lwokolera omuntu ekirungi ne yeebaza oyo essaala ezo zijja kulumba omwana wo n'omuzzukulu kituufu nnyo be baliganyulwamu erinnya lyo lirisigala waggulu kola ebyokoze nga biyitira mu baana bo n'abazzukulu mukama abampeera omukisa nedda maama baweddeyo nze mbazi n'akabala banna wabulayo omu abasembayo kabadde kakodyo actress sector abo mbadde manyi nja kudda kakati bakama bange bonna munnamukwakula Zubeda Byantalo oyo Extreme Production yonna mwenna bakama bange mbagala nnyo mbayita family namukwakula yonna production nga bwe twazanya we are family mwenna mbatumiddeko mikwano mbagala nnyo mulimu namukwakula omu babasinga okunsesa nga mu Sudani Rasta muleke Marvin ne waliwo mu Sudani akola ku radio kyoyo alina TV gyakolako oyo abaana bange bamwaganya Rasta fani w'abaana bange bamufollowinga mu bintu bye TikTok naye bonna mbagala baminga family sibasosodde namukwakula family Extreme Production Group bonna mbagala ne ba actors bonna ne ba actress bonna nti Uganda mu acting tonna bwe twali batugiteeka tuna twali tugikola ki tugiteeka singa tubeera kitole n'ekirala mpozi twejjemu okwemulira mu acting kituufu nnyo ekyo kikulu nnyo ja okubanga tuweebwa value kituufu nnyo ekyo n'abantu okutegeera kye twagala bategeere kikulu kuba acting somero kabonooba owemula ogenda kugoba abantu mu acting kituufu bw'onoovuma ennyo ojja kugoba abantu mu acting ekabeera akagambo kange eri ba actors bonna ne ba actress tweyanzeege naffe wano ku Tona's Media tusanyuse nnyo okubeera nga ffe baani omanyi kati mmanyi nti nina Byantalo kubanga mmanyi nti oli wano ali wali esaidi eri kati mmanyi nti nze ndi wano gw'oli wano ali wali kati mmanyi nti ayinza okuba wano kuba ye mukama wange nedda atasobola kujja hano kubanga bazo agambye omutya naye nga mmanyi nti Shamim Mayanja sawa yonna nja kubanga bwentuuka nga ebitabu nga bibagamba nti bwakonkona akola ki agulirwawo nja kusaba nange oba oli awo nga bwokola ne Nalugya nange okoleko nange tuweeyo abantu baagala bisi binyuma bisesa birungi tujja kubanga tukitambuza mpola mpola naye tweyanzege naye mu mulinde tumukomyawo Nalugya akomawo era Nalugya kati tujja kubeera nga tubeera naye owabeerawo ekintu kyobuuza gwe tolowooza nti kijja kulemerera okuddibwamu wendi waali
n'olwekyo nti tujja kuba tubagamba nti atakuumira mpeera oyo abatukuumire mweraba.